Tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana gwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Oh yes, njagala kwebaza omulabi wa Lugonvu's Show yesunzira okubeera ng'otulaba mwebale nnyo mwebalire ddala. Tulabira mu bitundu bya Uganda obadde okimanyi kati Uganda ranking number 1 mu balabi ba Lugonvu's Show abasinga. Saudi Arabia yagibwawo Uganda number 1 mu balabi ba Lugonvu's Show. Saudi Arabia number 2, UAE number 3, UK ne US zidiringa nayo number 4, number 5. Ate ku bibuga Kampala ranking number 1. Njagala okubaza abalabi ba Lugonvu's Show abali mu Kampala abirekereza ka data kawe ne bagandi naye tulina okulaba Lugonvu's Show. Mwebali nnyo mwebali ddala mwenna gye musinzira okubeera nga mutulaba n'okubajjukiza essomero libalita Hillview Primary School Mata. Newe mbanjogera ko neyagala balita Hillview Primary School Matanga. Oli bwakubuuza nti somero ki lya primary lyomanyi mu Uganda erigunjula omwana wo n'okita nga ne bw'obeera ku kiyomanya nti omwana wange nja muwuliza wenjagalidde, omanyi omwana wange tebajja mulyako mmere, omwana wange ajja kuyita bulungi, omwana wange ajja kuba n'empisa, ajja kusoma kalimwezi, ajja kusoma omugigi, omwana wange omukristaayo ajja kusoma omusomo, omwana wange omusiraamu ajja kusoma eddiini ye ng'ali ku ssomero. Bakamenti bayita Hillview Primary School Matanga, Masaka City. Twalayo omwana wo tojja kujjusa essimu yaabwe nnyangu ya 0752 64 74 22 0752 64 22. Oyinza otya okuvimba ng'omwana wo tali ku Hillview apana? Nze Ssentongo Frederick Lugonvu, Sharon Mirembe amaze okuba nga atwegatako beautiful content. Ambadde sikyayogedde okumaliriza wiiki ewedde nga tulemeddwa okukkaanya kubanga mmanyi obudde ne ssente bitambula bitya. Olaba asooka mbabuuzeeko kubanga nasula ntunula. We need time. Kambabuuzeeko mujebaleko byonna bye mutuusaako engalo tubeebaza okuba tuna programu yaffe eno ate ne mujagala banneyo tusiima nnyo nnyini ddala. Naye njagala tukkiriziganye tunoonye ssente naye n'abasajja batuwe ku budde. Leero twogera ku basajja zino wiiki ebbiri, abakazi tugenda bajjira wiiki ejja. Muli bize nnyo nammwe. Yeah. You can't even think of your wife and post her. Make her your screen saver. Ebyo waliwo abatajja mbikola. Lwaki baane? Bwe batyo. Olaba naye teyessaayo. Ani atessaayo? Omusajja. Teyeeyagala, you love me. Waliyo omusajja nga si wa bifaananyi. Sharon mbala banga kinga ekifaananyi kyange. Then you really post yourself. I don't post myself. Kati omukazi ate bwe bulwadde abakazi bwe muyina okutijjisa abasajja ekisobola ki abasajja bwe babakyawa mufuuka empozi z'eggwanga kubanga mulowooza nti mwafumbirwa ggwanga lyonna. Let's leave the moment. Mulowooza mwawasisa ggwanga lyonna. Nze Sharon nayagala mukazi wange saamwagalira kyalo. Ye nga tulaba naye nsi erina okumanya nti olina mukazi wo. Era nina. Mujjeyo tumulabe. Mwagaza tulina okutegeera. Nze nnyoko mumanyi akuzaala. Kitawo tamusangayo. Omuntu agamba nga timanyi mukazi wo n'omubuuza nti nze manyi gundi manyi owuwo. Tuba tulina okumanya nti munaye kati gundi ye mukazi wa gundi, Sharon baawe ye gundi, kituyambeko okunoonyerezaako kati baawa Sharon akola biki tunoonyereze. Nakuwasiza. But the posting me tekitegeeza nti ensi yonna egenda kundaba. It's only you and the people you have in your phone. Already nkulaba nkumanyi. Nkumanyi. Kati nze Sharon kankubuli. Ate bye bimuwulira. Tuwulirangayo omukazi na posting omusajja ne bakakana ku musajja ne bamuvuma. Omusajja na posting omukazi ne bakakana ku mukazi ne bamuvuma. Nze nja kutabuka saagala bavume mukazi wa. Oluusi kye namwagalako tokikola tokimanyi. Kati mutaddeyo gw'olabye embalaba eri ku face. Mutaddeyo olabye akanyiivu k'otayagala. Kubanga
wange bye namwagalako gwe si byo okumwagalako naawe olina owo bye wamwagala kati bw'onaalaba wange ojja kulaba ng'atakusanyusa otandika okwogerera mukazi wange nga tomanyi bye namwagalako kati kyekitujjira Sharon nti abakazi bangi mubalabye abapostinga abasajja baabwe bwe baawukana bafuuka emboozi abasajja bangi abapostinga abakazi baabwe bw'amala wiiki nga tazeemupozinga tonabitegeera omulala lwaki tufuuka emboozi saamubawasiza temwamumpasiza nze nzikiriza nti posting omukazi oba omusajja tekiina kabonero ka mukwano kekiraga kyeba kiraga omuntu akupostinze labayo omuntu akupostinze ngamba nti neraba nze katomalamu amaanyi dasikwera weka omuntu akupostinze ye muntu y'omu apostinga Cindy naga what a beautiful girl kati nogabuga ya mwana wakuba muyimbi ya postinga Spice wow the diva you get me the diva naga nti oya mwana wakuba muyimbi nateeka ko obutima naga wow my angel tolaba tulina enjawulo oli diva nze ndi angel ndi malayika awo diva angel waliwo joga nti diva asinga angel you get me nti kati byonna bwe tugera bw'ona asanga omupostinzi ajja nakubuza okuba nti akwagala oba takwagala ge mazima lwaki nti buli kaseera baako nekyassaayo nze sikiririza nti omukazi bw'otamupostinga tomwagala omusajja bw'otamupostinga takwagala nedda nze kubanga owange tayagala mupostinga naye senga mubakuba I love it yakupostinga poza obanga mazaalibwa gange ate agamba happy birthday mama gundi kati ate noye mwebaze nako ku mazaalibwa gange asobola okunteekayo but kifaananyi nga kimu ate nga nkutaddeyo leeti oba oyo mwebaze nti kyakiteekayo tukyagenda mu maaso time tukusinga but you posted me the other time wa Dawn wanteekayo simanyi ayomyadde Guinness anagamba bona abalakinga sirina ssente wampostinga wande bampeeza bu screenshot nibagamba bantaddeyo kibalume sobola butakusayo sometimes bwekimbeerako ekyo kyenkulaga nti oluusi omukwano guno tuleme kuguvugira ku kyolowooza omuntu gw'oyagala sooka ekiri kyembaga nti tukomye okwagala ayagala ng'oyagala kubanga olina okwagala Sharon tolina kyofiirwa okumala ebbanga nga tunasalawo okutuusa lw'osalawo ku muntu omutuufu gw'oyagala ng'oli awo otudde olindirira oyo asobola okutegeera asobola okumanya nti oli bizi nze Sharon kankubulire tewali kiruma musajja ng'omusajja okubeera ng'ali bizi ng'ali sitaaka bimukute naye ng'omukazi gwalina atasobola kukola kukimanya bambi ali bizi k'omulabya azze bw'ati bambi alabika tali bulungi ozze n'ebizibu oli atakute nze nabona mpitako ojja kuvaayo kirungi omanye mu baawo oba mukwano gwo oba mukazi oba omusajja nti kati alabika tali mu mood waliwo challenges tetujja kwogera edda tujja kwogera naye tofayo bwe kibanga kizibu osobola okumbuulira ku buzibu ki lwaki okaaba amaziga tewali ekinyumanga musajja kukozesa akagalo kala akakyala kisajja n'akusangula otuziga tokaaba mukwano obutambaala buba bungi olaba nti obudde bwene bugambye obutambaala buba bungi naye akatambaala akasinga okuwoma okusangula amaziga si keeko ke baagolodde ne bateeka wali keeko kajje mu nsawo ye naye nkeeka yatambudde nako it's the best feeling naye ebyo tebitegeeza nti agenda kusiiba naawe that little time nze gundi ajo yange eri wano nti yes tukola era ffenna tuli busy naye time neweebera ssaawa emu nga tugenda ginyumirwamu trust me tugikozese osobola okunyuka ssaawa kange zennya 5 okomyewo ewaka nange nkomyewo oba 5 tutuukidde kumu if we have the moment 6 ogwo 7 twesanyuseemu ekisoboka naye okubanga nti tewali wadde akadde konna we are so busy oli akomawo naafuluma onayingira
bakikkiririzaamu waba tewakyalira so me time kyesikkirizaamu ekirala kyekino omukazi ogamba nti mande ebbaala olwokubiri bbaala olwokusatu biiki olwokuna kaliyo olwokutaano ndongo abakazi banjawulo nedda mukwano twawule omukazi omufumbo oba sireeyo akyanoonya obufumbo kubanga omukazi omufumbo kale kangeze noba ng'oli mu maka ng'olina omusajja ki ekikutambuza ku mande olwokubiri olwokusatu olwokuna gwalina baby shower gwalina birthday gwalina olumbe gwaziika gwakyala ate mikwano gye nga buli wamu abeerawo waliwo ababeera ku mikolo nga balina ensonga ng'agamba kati kangende wano ngenda kukolawo keeki naye bali nga Eva abeera ku bukiiko buteesiteesi anti kakati nze muwanika nze mukwano gwabo bonna we have friends ekibuuzo ekiriwo nti oboyiddewo omubiri banaakuyirawo omubiri oyo gwowanikidde ssente ze ku mukolo gwe anaakuwanikira ssente ku mukolo ajja kugamba ali bize naye gwe Eva ate mukomye okubeera nga Eva you are available for people buli kaseera woli wolina abakazi my program agikyusiza agiziza waffe available nja kubeererawo nedda naye nkugambako nti munaye nkya mukolo gwa gundi week eno tulina meeting kyangu nnyo munange week eno birthday ya mukwano gwange emikolo naziyigira ekintu kimu gwe n'otula mu meeting okubaliza atandika paka leziwedde ngozi kubanga nange nsiga nsigo meeting baagala ssente ekitutuuza mu meeting ssente genda mu meeting eggulawo bagambe nti nze neeyamye nja bba wa 10 zibawe full stop toddamu baagala ssente ddamu okwambala ng'ogenda ku mukolo okulya mmere olya 10 olye wawaayo okitegeera nga 10 naye abakazi mulina bye mwagala nga tebisoboka nga ki bisoboka obuzibu nti abamu ababanja badimandingira mu mbeera y'abasire queen okitegeera naye nga wayingira omanyi nti abantu abamu kyekinaga nti waliwo abakuba embaga ng'omuwala wa myaka 20 ye n'alowooza nti ofunye omukisa era ne maama ne taata muwalawo nga omututte mu mbaga ku myaka 20 sooka omuleke aboneebonemu ensi emukuba ategeera atule mu mufumo wagamba kati awo I'm ready to get married. Omukazi yenna abeera akyakimanyi nti bakyanjagala kibi nnyo. Nga akimanya bamwagala bazadde bo b'omwami. Ewaabwe. Nti nyinayo abankwana. Olina okuba n'omukazi ng'ategedde nti wadde bakwana naye bayiwa. Abo baagala kulaba bwereere bwange. Omukazi oba omusajja olina okuba ng'otuuse ku sseriga nti abakazi bangi. Naye kangume n'ono. Naye ate ono alina kyabasingako. Omanyi abasajja tutuuka akaseera nga tokyayenda? Tekiriyo. Tebanazaalibwa bagenda kujja generation ejja banaffe betuzadde betugezako kati okulaga nti obwenzi bubi. Nga takyayenda nga yabaaki gamba talina ssente yatayenda. Ate omwavu ayenda. Kati aba agenda mumuwaaki. Togwanga ku musajja mwavu baabanga mwe. Kati anti omusajja omwavu asooka muwa budde. Obudde gw'obuwa yaali bize. Ate omukazi mwegendereza omusajja ogukubira buli ssaawa mujja gugoba bwe muti akubira ku makya wasuze bulungi nakubira ku satu what a caring man nakubira ku nnya ngede breakfast nakubira ku musanvu olidde ekyemisana nakubira ku mirimu onatira okunywa nabi ayogera nga naddeko ssente ku simu babe nkugamba kyekino mu bigobe bwe muti bwakubira ku satu mugamba akakyayi nkagedde akubire ku musanvu akubuuza olinde mugaa nti sinafuna zaakulya agambe kankusabira ofune akubire ku 11 osimbude mugaa nti nkyanoonya transport tegujja kuddamu gikuba enda baba okaaba nnyo ennaku awo twavawo abakazi tukaaba nnaku eyo nedda anti awo olabira omutuufu twagamba okay tonalya lunch baby I've sent you money bakyombuuza teka ongambe hello I've sent you that money it's only you can go and maybe have something to eat okitegeera waliwo omukazi ng'akokusomeka baby bate mpubadde muko naye kati ngenzeeko n'abaana baffe tugenzeeko olidde asimbudde agenze zemutezi n'abamala kankutereka abiriwo omusajja gwe twagala abo betwagala baliridda wa banayo batwapapa tetwapapa tuli watuufu kyemukola kyamaanyi mwebale nnyo mwebalire ddala high energy electricals abakugu era bakafulu mu masannyalaze wabula nga gano ga njuba
naga hydro atawe basinga okwegirisa Laira abali wane nansana bano Nansana Business Center bali ku simu 07 83 75 52 2 essimu eyo bw'ogikuba totumira tolamusa gamba nti bebamwe ba high energy electricals bakafulu mu maanyi ga hydro mu masanyalaze ga hydro n'ag'enjuba bajja kuga nti otuuse ebinaddirira gw'onoomanya mwebale nnyo mwebalire ddala Lwengo General Hardware abasangibwa e Katende Namutamala ku lw'e Masaka kilomita 3 zokka okuva mu tawuni y'e Katende ku Kidde Nakawuka ate nga balina enteekateeka ennungi kuba amufuna mpola oggulawo account n'osasula mpola ebintu byo ogenda okumaliriza ng'ebintu byo bifuna omulundi gumu osobola okubafuna ku ssimu 0700 636 oba 0760 585 228 Lwengo General Hardware ku lw'ebizimbisibwa eby'omulembe. Focus Construction Company ye company ekakasibwa okukola emirimu gyonna egikwatagana n'okuzimba okuba plans z'amayumba n'okuziyisa mu mateeka council approvals architectural and structural plans okuzimba kwonna okusereka roofing and ceiling okuyooyoota finishing and plastering amasannyalaze wiring eby'amazzi ntegeza plumbing okusiiga langi painting okukola enzijja compound designing ne gardens ebisale byaffe birungi nnyo era bisoboka mu buli mbeera twenyumiriza nnyo mu nkulakulana y'abantu y'ensonga lwaki twagala otandike naffe leero tulina Tete opposite all petrol station essimu noti 776 858 206 ate ku WhatsApp tusange ku noti 7 noti emu 858 206 oba noti 752 333 Focus Construction Company, let's build the future. Tukwaniriza oluganda aliyeyo amanya agange nze musawo Aida Nasolo omusawo omukugu eyakuguka mu kukebera, that is imaging specialist, imaging okukebera mu bifaananyi mu scan ne mu x-ray. Oluganda aliyeyo otawanyizidde endwadde nnyingi naddala mu bakyala tulina infertility okutawanyizibwa okunoonya omwana, tulina erectile dysfunction ebitawanyiziddwa abaami, tulina okulumizibwa mu mugongo the back pain, tulina okulumizibwa mu ndira abakyala oli eyo obwadde bukutawanyiza naye tomanyi obuzibu buvaawa otuuse ku bakugu okukukebera okutegeeza ensonga lwaki ebyo byonna bikutuukako teweesibaako bulwadde jangu okeberebwe omanye ekikuluma osirike. Nze kyo kyonkiwa kanti eri musajja atayenda like ng'atuuka n'awulira nti akooye ekyo kyonkise nga ki ekyamujja ku bwenzi atuuka akaseera nga buli muwala amulabako ekibi okuggyako yeka gwakola gwayagala nga buli muwala abasigadde nalina embaliga sobola kufumba akasobola okwoza engoye nga wookalaba era agenda okwogera naye nga tazuula linda omukazi wamuteeka kwoza ngoye zawo nno nga twavaawe mbadde mumanyi nti mukwano mufune washing machines wano wetulaga tuli bize twagala kimu come I make you happy you make me happy we go work. Come I make you happy you make me happy we go work. Kati otalina njawulo nejjukira kulekedeza akamiza yalabira n'abeewo omukazi bw'obanga kyekyo kyosobola okukolera bbaawe talina njawulo n'agenze ku speak n'afunayo omwana we kati waliwo abakazi abalungi nga bali ku level ya bwannalulungi naye ng'omulimu gwabwe is to give service to men si kwetunda naye ng'era neetunda I'll give you service nga tujja mumusanga ng'ayigiri ku gundi kukubu online nga ye waali ng'omulimu gwe omugagga abagagga tebalina mirembe waka ng'ajja n'akuwa service n'omuwa 10 n'akulekera buli kimu n'agenda lw'omwagadde n'ajja ate nga mulungi kakati gwe bw'otuuka nga naawe kyeyagala mu give me happiness I give you happiness ajja genda wali ewuuli. What else do you want from me? Nja kugula ndapaati zo nziteekewo enjeru zinagambye nazo zaagala ate kiki ekino ekyoba oyagala
You want me osange nga nkutamye enjoza ngoyeza ate kati omulimu gwange gufa. Waliwo ebintu ebinyuma byemubuusa amaaso. Nafe abasajja tulina obudafu. Abasajja naffe tetulina la. Kama bwamwe bungi. Temulina la kisinga otuluma. You can't even come back omunonderako okooyenya amagulu gannuma nvuze emmotoka obedda nsiba wensimbula nsiba. Negomba nnyo ebinyuma nga kuba omukaaga kusande. Nga mukola ki? Kusande abamu tulebaka nnyo. Oba kuba omukaaga oba ng'olina ofune bakapaka sasa. Baby nze okusanga nze okusiza n'olusowaani lwa katogo. Okitegeera ettooke mu kinyeebwa n'omuzigo ne katunkuma. Otyo ondiko simanyi wayigira. Mbimanyi. Ng'okola ki? Ng'obiina breakfast in bed. Obusajja yatugana gati baby. Kuliko eminwe emeka. Kyesatu. Olaba nsigotadde badde nkuse. Nguguza emitwalo 10. Gadda yateekako. Nedda. N'agula emitwalo 10 n'ogandi muwadde ekinca. Ebintu ebimu they motivate. Nti toyina kyoluzi ng'omukazi muleka ali okuzookoze. But that is time otaddewo time. Katayima kukabaawo. Naye sike kali akatusire ffenna tukole ki. Naye keera ku matu mugandi olaba baby ngolodde engoye zo ziraba zonna nzikodde ne nziteeka ku hangu olaba naye enkoye nnyo kankusasule. Tuyiga okusasula ku bakazi baffe. Buyinza obutaba musalo baki naye tuyiga okusasula ku bakazi. Kankuweeyo ekyetaano. Kimbeeremu. Tekimala. Kale kankuwe 5-10. Nyongera mugibere 2. 7. Mpozi kati awo kankuwere ddala 12 kati awo 12 tuba tuyita. Tugende 12. Biringa bya busiru. Mate nkyedda moze wole wamala ozimba. Biringa bya busiru. Naye abasajja gye bali in a joking way. Bw'obanga omuntu omwagala. Omaliriza n'okukola akizinuga naye baba leero. Kansasudde. Naye nga mukazi wo. Mutekamu ebyo biri fani. Okitegeera kansasulire naye nga muki. In fact abasajja tuyige ekintu kimu nammwe abakazi mukiyige. Tonoone abagalwa aba tuba spoiling atuuke nga tewakyali musajja nga tewakyali mukazi kyekiri kye nagambye nti waliyo abasajja ng'obwenzi babuvaako kubanga akimanyi nti mukazi we byamukola ebirungi byonna tukyasobola bimukola nga gwe obulungi bwe bulowooza nti osobola omusigula ekikweyuniza kiri eki sex nga gwe olowooza obulungi bwa face n'ebisambi bukumala okusigula omusajja neva ye ng'akumire takyakwetaaga abasajja gye bali ng'omukazi yamuspoilinga nga si ddogo abakazi gye bali ng'omusajja yamuspoilinga ng'akola ebyekisiru n'agira n'amaga leero nno nakwongeza oli kwabiri akangenyenzi noonye kale mpola nyina mukulu okitegeera n'ategane stopwatch ayita stopwatch n'agiteega namuga nti kasita tusooka eddakiika tuwongeramu age Ujira kyatogeramu 2 Nga joking. No najja kola ebinyuma obudde bwoyongeremu afune ssente naye nga munyongera zitwala mu mbeera yaki amakamwe n'ekyo nakituzaayo amakanga mulimu akasente era kubanga era agenda okugamba nti baby kati jangu ngoze mugabira 5,000 kwata akakadde omuganda nti kako tulonde tulonde kamu amalirize ng'akunyata muga nti ezo nzikuwadde lwogenda omugulira akaleega noonyayo akaleega kambazeemu effuba gwe omusajja okaleege nga muli mu dduuka oba ng'okalese waka wegezeemu naye ng'omanyi nti olina ekyemmeka okwonoona omuwa 5 genda ogula akalala Nikolo okajeeyo nako kambalemu muniko ofaanana oti mummolo kati kankubulire obufumbo bwonna bw'oliwuliranga nti okuza okusinga omwagalwawo nti oswala okusinga omwagalwawo mwesonyiwe Eva muyina kubanga byana bito Eva muyina kubanga byana bito oyinanga okutuuka akaseera nga shoti bw'otula ku TV omukazi agala mumulembigira kwesiriyasinga naye wadde wakamusiru lugonvu temulaba kwesiriyasingira oti wadde wakasesa is too fun for life musiru obusiru obutali buli obwo obutabana naye bye mukolanga binyuma yes
Newetaga mu ssente. Naye nga byonna bigenda okujja nga ssente zikola ki? Nga ssente. Bawulidde mugamba sasula y'ebiri nga gy'alinamu gye mugenda okulya enkya. Tewali muntu abeera mwavu ng'alina essanyu ewaka ttono. Kubanga ekigatta abantu bamufuna mpola kiba kimu kuteeseza nnaku yaffe. Mukwano mbadde ngamba tusigazza mutwalo. Tugule tooko oba kawunga. Tulya kawunga. Kati mwe kumugaa nti abaavu bateesa. Kwekwo kw'oyagala. Tugule tooke bakawunga. Bate ngamba tugule mu bijanjaalo. Akanyama nja kafuna enkya mukyala nja kaleeta akanyama. Bateeseza obwavu bwabwe. Ebyo by'oyagala. Oba oyagala ojjaga nti kaakati leero buli kyonkolera nsasula mutwalo. N'ateeka naga nti jamu stocks namuwa omutwalo. Naga jamu essaati n'omuwa omutwalo. Naawe ogenda ogira oti ng'okoze eki? Ng'onyumiddwa. Abikola n'essanyu kubanga amanyi alinayo akaseera nga naawe onyumirwa naye just munyumirwa bunyumizi. You get me? Time. We need time. Anti ebyo bibawo ng'onyuse. Naye obudde obungi bwe mwagala obwakatuzannye. Newompesayo mune tuginyumirwamu. Ensinga olunaku olulamba. Naye ng'omutegedde nti lwazze nga teziriiko mukole ki? Muleke. Lwazze nga byamutabuseeko muleke. Obuvunaanyizibwa bwo bwa kumukamfatinga kyokka. Era bw'owulira nga n'omukamfatinga tekimumala ayina embeera gy'ayitamu enzibu sooka omuwa akadde munaasanyuka olulala. Lwazze nga kyatodde musanyuke mudigidde mupepeye mukole byonna byemukola ebyekisi. Mu nnyumba mwegobe mugende munaabe binyuma. Tewali kinyuma nga musajja kuba simu ku ssaawa 11 n'agamba tofumba ekyeggulo. Nzija. Oba yambala onsange wano. Drive your car and get me here. Tofumba. You get me? Tagamba linnya boda ojja wano. Ne wagamba linnya boda. Of course n'omusanga wali. Naye nga byonna essanyu eryo lijja kujja jjukira byonna bye twogeddeko nga bw'obidde bikolebwa ssente munnaye. Tebikolebwa bigambo. Ssente. Ssente olina kuba na bukadde. Naye ne bw'omugamba nti olwo 1000 ndukuwadde. Sha ani gwowa 1000 nkuwadde omutwalo. Ani gwowa omutwalo nkuwadde ebyo. Egyo sesa. Nakyo njikuwadde. 5 nti 5 nedda. 5 mpozi nga. Tugende? Aha. Nenga muli baagalana. Ebigambo ebiri nga bya gundi awo. Naye twawula emirimu n'ewaka. Bw'obanga osazeewo okukolera mirimu waka gikola ogimale. Bwe lubanga mwasazeewo nti kati kusanyuka musanyuke. Ennyumba mugiwe essanyu. Entebe zammwe muziwe essanyu. Entebe? Okay, kwendi entebe tuziwe essanyu mbihulira. Kiki eŋŋambe? Ogambye entebe tuziwe essanyu tuzituulemu tunywe caayi. Omugambe nti kubira anaazirongoosa jjayo ng'azooza. Era olekewo n'essente. Mugende mufumbira ebintu mu byaseera simunaagula ebipi. You sure? Gomanyi ekinyuma nga muli musanyu emmere n'esiiranaga n'esiiranaga. Ate nga musajja ategeera nga bekusiirirako etya. Emmere anti ensiriddeko nga tuli mu kuzannya eno. Omusajja yenna akubuuza emmere ekusiirirako etya nga mbadde mu kazannya. Geega agasajja gaawenjagalira wompeera. Esidde nti abebbi gireke kati tunaabe tugende. Ate temusobola kwogera bwe mutyo. Abera emmere ewunya gireke. Emmere eseetu gireke zenna. Gasagwamu. Ayi muleke. Tunyaze gajja ggumu. Muleke. Era ne mumaliriza okuzannya nga emmere esiridde byonna byonoonese. Ng'enjala ebaluma n'omutuuza mu kamoroka ne mugenda muzunga ku 7 munoonya byakulya n'ogati. Naye omanyi nti gwe ankozesezza bino tyena. Tujja kudda okitegeera naye nga time yeetaagibwa ne ssente at least tubeere n'obudde butono n'abaagala baffe naye tubuwe value best moment omanye nti kati ndi naye nga bwe sigenda beera naye enkya okola byonna ebinyuma mutuwe ku ssente tetiba nti muba nammwe abakazi tekuba kugula naye abamukyalawo binyuma akwatayo ekikumi leero 10 ziizo leero 10 munyumirwe agamba waliwo omukwano gwange yaŋŋamba yava gy'avudde ng'ekimuli ssanyu weeriri kali weeriri waka najja n'akwata kipiiki and piru n'akiteeka ku kitanda ku saidi ya kkono n'akwata kipiiki and piru orange n'akissa ku ddyo n'amugaa kaakati n'aleeta kirwenzooli n'akiteeka kati jamu kiki ogenda okukolera okitegeera naye nga talina nnyo kyagenda kukola ki kumukola naye those moments
zina bwe zongera omukyagana ewaka tuli basanyufu ewaka tuli bulungi ewaka tuli letane sanyo mbatuuka ku mulimu ngali jolly bagamba baneguli ageze gundi alabika bulungi but nga kiva waka naye byonna ebyo bitwogerako mboozi ya lufumo ng'ewaka tewali ssente ewaka bwabawo ssente bijja kunyuma tukole ssente okitegedde Sharon kola ssente ojja kufuna abasajja abalina ssente abakwagala nga bwe wakikola nti wazikola era n'ofuna omusajja akola ki ategeerekeka abakazi tulema okuwoza twagala basajja balina ssente nga gw'oli mwavu omusajja wa ssente ayagala mukazi wa ssente omukazi wa ssente mwina agavubuka genda banga kwambadde jjiini zino feded za shillings 13,000 nje sogedde feded nti ki naye nga jjiini guli mu kasanvu ayambaliddeko ogu t-shirt ataddeko ogu bulingi ataddeko ne gutopi ekigatto benge woza omusajja omukazi nja muwalaavu nja kumulaga okwagala njagala omukazi ng'ayina ssente guyina mmeka oli mwavu oyagala mukazi mugagga omusajja omwavu ajja kwagala mukazi mwavu omukazi omwavu ojja kwagala musajja muki bino ebyasimanya omwana w'omuddu yali agenda emugga ng'atisa akasuwa omulangira n'amusisinkana mu kkubo n'amuteeka mu motoka ebyo Banigeria ezo firimu tewali oyagala omusajja alina ssente naawe zikole oyagala omukazi alina ssente naawe zikole kubanga waliwo ebigenda obagatta nga bikwatagana na ssente namugendagendako at least wali ekalangala okumpi mumunyumirwemu batayo 5 naawe 5 beba tebigamba nti omutaddemu but binyuma you all contribute and have fun tewali kinyumanga kubanga olina bwe muliko bwakye muliko no kansasule omukazi kansasule kitifanyi mbadde muwadde ekitegera mbadde muwadde na bill yaze no imukamuko or you going for a short call I need to pay the no I have sorted the bill how much was it? No, don't mind nafe tunyumirwako okukubira esimu nga baby mbadde nsaba y'emitwalo 2 ozinako okusimu ozimpeeko nagawo kale kankutereko kale kirifanyi nkose mutye ba Airtel ase bitunyumira mwagala okwagalwa namwe nnyo tugende kale tukirowooze komu mama tujja kudda ate olwokutaano olujja kati twakomyewo of course time tugimaze tujja kugera ate ku bintu ebirala bingi tugenda kubanga omukwano gunyuma love is sweet era gwe atali mukwano tomanyi lwaki oli miserable because tolina muntu akwagala omuntu alina omuntu amwagala byeyogerera obeera jolly obeera oseka n'ebitakukwatako tusiibule nze nasiibule bamaze nze mbaagala nnyo mbagaliza buwanguzi omusajja omutuufu kati Valentine wakoledde ki omwagalwawo ebyo byose bimanyi tewagikoze sibimanyi nnyo ebya Valentine kati gwe nawe tebakwadde kirabo zebampadde gwe nootawaayo mu byagala Bible egamba kyosiga kyokungula amma musule bulungi nasiga laavu ne bampa laavu shalaavu eriwange otubaddeyo kirabo laavu kuwa you give me I give you nabadde sirina nga yalina sente wandiguza akamuli wandingambye nkuwola ebbuke kati mpola mulage nti nadde sagala kuteeka byakwiseeko ate muli bagezi bebe amayinza nadde njagala kukulaga nti gwe Valentine ya lunaku lumu naye gwe nkwagala nnyo naye waliwo agasajja akatagawo bali wegagamba nze lunaku lwenkulabako ebera Valentine kati bino ebyanga 14 nze nekyo aba musule bulungi mwerawo eyo yebadde program Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana kwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Walabya Lugonvu, mwana wa mama.